Abantu oliyena asanyuse. Okay. This is Kasime Bashir Basia. Musajja wange Sematiko omutunzi wa pani owo mutawana Sematiko Isaac. Sematiko waliwo tugenda wange. Wali tugenda Wajeje. Jeje wange. Kulembera. Jeje wange. Kulembera. Wajeje. Soko tukamu 360 abantu bategerekera bagamba. Tukamu 360. Tukamu 360. Tukamu 360 nawe. Bya chikalu. Ai. Wala kachikubiza mulawo. Mulabika. Kachikubiza mulawo mukko. Soko demo. Soko bechikalu. Mukuru sewo jango mulage chikalu kino kyafaayo nnyo. Kyalese ebizibu ku mutimbagano ku bechikalu. Omusiki guno wagugulawo. Omusiki guno wagugulawo. Nagugula mu katale. Gwameka. Njagala nsooke nkubaleebalemu. Bo wangambye sente ogula mu ngoyo omusiki gwali gwameka. Muno. Yali Ntwalo esatu kitundu. Satu. 13 ate empale. Empale ya Ntwalo. Ate engatto zaffe. Zine engatto za ya 15. Ate saati. Saati naye ya 5. Tekirala wano. Sawa. Ate sawa giteeka mu gundu. Sawa. Okono kakutuseeko. Kama kakutuse. Sawa yo wajigula mmeka. Ni sawa yo ya 5. Ya 5. Kati zina abatembeezi batambuza. Ate kyekirala ekyabo. Katambala ate kaali kammeka. Katambala kabiri. Buno bw'abakulu. Rabo. Sokoleke. Ke kabakulu kano. Bw'abakulu. Bwaffe abakulu be. Ate abato. Abato balina obwabo. Master. Onampita master. Nange mwita master. Master Isaac Sematiko. Omufundi wa pani. Agambye sense zali emitwalo 3. Nga bazikuwadde obulemu ebintu bya. Wano wetuze we bwanga. Jajja. Wano bakumanyi. Wali busi. Tulawo nawe twagala. Wala bekubo liri. Bekubo liraba liri. Eryali bekubo. Tebanakola kola nsono. Eryali ekubo liryo. Eryali ekone. Awo waliwo omuwafa. Waliwo. Jangweni tugendeni tujja kufuna atulaba bagiteekamu ne seminti osobola okulaba epipa ziri ezaffe ezedda bagiteekamu ne seminti okwewala okunafuwa amangu bali bagizibikira neno nayo yino bwekiri eri very beautiful artwork eno mukyalo gye tuli Sematiko tutudde wa Yeno nayo mumpe ka form yona tuloko form so kino kyekibanyi si kibanyi naye wano webanika muwogo nga bwolaba mutere abeera mutere muterera bunga bwa muwogo era bwe tukola mu pani bwe bunga bunyine. So atugoberera ogula muwogo yennyini waffe wa bulijjo ne bajja ne bamusala ne bamwanika n'avaamu mutere ono y'avaamu pani kannakola bulungi kyali mubisi so kano katandaalo aiza temunaba kwoza bintu ani alina okwoza ebintu enjo oli mukuzanya tannayoza bintu tuli eno mukyandozi olaba setting wano we tuli katandalo ke kano wano omulawo ne enjo ali enjo jangu oyoza ebintu so tuli wano eno mubajjajja wa Isaac mubajjajja ani ayoza ebintu ani alina okoza kale tomusikanyo wama enjo hawaii nkwe ku pani kanfusoke nkwe ku pani enjo soko kwate bucket
Pani musigaddemu wammeka Isaac? Abaana abo bampeere leeta. Kati mulaba oba okulya gutuuse mwenna musembedde. Okulya kutuuse kati musembedde. Enjo. Wenda utaka. Akamu. Baba nawe nona. Mulala. Pani yenna muguzi. Naye tetunnamubala sooka obale pani. Ako oli muwadde kamusooka tububale. Saagala nsasule pani gwe sitegedde. Tategeddwa. So buli bumeka? Mbadde mu 1,600. Mu 1,600. Naye gwe oli wakunsaba 1,600 naye luli lwali 1,600. Ne leero 1,600. Ziri sibala. Ebina mbadde nsasula balance. Biti tobibala. Kati biri byeri. Zino ziri 1,600. Kati enjali bafunye. Ani omulala ng'oyogera erinnya lyo ani lwakuyitani? Kansooke empooni. Puule ne puule. Ng'oli mu kulya yamukano. Mwanyi. Oli mu kulya mwanyi. Tolinze kunywamu kopi puuli. Kale princess. Ani amulala omuto njagala kusooka kuwa bato. Bano bamuyitaani. Pesha awayi pesha. Bannange erinnya lyabadde kipesha. Kalawodi. Pesha. What? Ekimuzo kyani kino pesha. Sorry. Oluwagiro kumise. Sorry. Okay? Ngenda kuona. Ekimuzo kyani. Ya mama. Kale. Ani omulala ndako omuto? Onani? PC. Soko bongeko PC. Aha. Ani omulala wano? Nani? Wano. Pepa, tamanya kama Pepa, Polo, Peshe, PC. Ate lake yani. Atoni. Suzi, gwe Suzi. Kale Suzi. Aha, ate gwe. Bata. Bata omuzigo. Gwe Joel. Kale Joel. Ani omulala? Jovia. Ani omulala? Jangu Jovan. Moni kwata. Moni gwe Simon. Kale Moni kwata. Kale. Ani omulala? Kwata. Ayagala pani naye yeeyisaako. Nabandi sawa. Ndongo. Soko tatuka. Ndongo, soko jifulawe. Yona. Kachika. Sente. Wadde otunda. Alikola. Wadde otunda amafuta. Ya mafuta wali. Kasente mwoteeka muno. Amafuta wali. Soko lutema l'okuyiga. Iwo mudaala guli. Onseka kiri kwegenda batomale. Banka ya tufe. Kali, mama we bali kola. Kwata. Ani omulala tannafuna. Bonna baweddeyo. Kwata nkongereyo kamu gwasitudde omwana. Aha. Kali ne kameramani wange naye ngenda muwa kamu ne manager. Ani omulala sebo. Gona avira manager wange aliwo. Manager ngenda muwa buno. Nyinako kamu ne buno. Waliwo atafunye? Jona bakuyita. Genda otunda amafuta. Jona agenze tunda amafuta. Life eyo. Lweruliye. Omanja 18. Njagala nzikusasule. Wadde wagala zino sigadde. Mpozi ng'owulira ne kasoda. Nkugulire kasoda? Kammeka? Soko mpe bibiri byange. Anti era kino kino. Ne bibiri bisigaleyo. Nja kulyamu pani, nja kutandikira awo. Kijja ku. Kati wagala nkoye soda. Kijja kubali wano. Kubali. Soda wammeka? Soda. Yogera g'olya soda yagala wammeka? Soda njagala. Mpito yenene eyo. Eba yammeka? Ya 15. Ya 15. Yo.
ya 15 yempa amaanyi gano ngobe nkuwa 15 kuzino zena sente yagalako 15 zompanze omukonze kasita ankwasa sigana kati muko kwata ungambye 15 kati mpa balance oyina mu 5 mkulu alabye sente naga ye mugulireko soda wa 5 abatabanjayo ziwera mu 5 nonya change muko nonya change kwa bucket mkulu nenga nkubanjayo ebibiri byange zino nkuwadde just onye soda okategedde muko oyina mu 5 5 zange zimbe zino zijja kuwera sebo ano kukaka noziraba noziraba ziri 5 balance kuzisede zo nazo olabye ogambye yagalako 15 ye soda uyu niyo nkubanja ebibiri byange zino wange njagala mu pani ojja kumpa pani olunaddako waliwo oyita wennyini wow so olaba oluusi nga nkujjukizaawo nga tokyajjukira nako yadde nti ozijjukiza ekyendya kyaffe nonga haji toguze pani so bwetyo bwe tuli njagala tusembereko wano tutuleko wano omba nterereza mwana wange thank you nawe kula wali kula wano muko embozi egwa makerenda embozi egwa amakerenda kakati twayogedde ku bintu bingi otugambye ekigendererwa kyoyagala kuzimba kizimbe kya myaliro emeka era emigendiko eno ni woding emigendiko woding kyeki kizimbe ekizimbe yagala kuzimba kizimbe kati wama musoke muveewo ono atuwulire ekizimbe kyagala okuzimba sikekyo good thank you good girls and boys kakati wama ekizimbe kikyo oyagala okuzimba ekizimbe yagala ekizimbe ebisenge bibiri awo bibiri kasita nkifuna ekisooka kiba kiwe yewe okukizimba wewali awaka wali wewali awaka nga kizimbe kya buloka kya muli kyaki kati kya buloka kati lwaki ogamba tolina woosula wagamba ekizimbe tolina woosula nsula ne mama njagala kuva wali mama njagala nange nzire mukyange oyagala nawe wetongole ndyoke nkole ekyange nga sirina kyenkaaba kyonna nga kikyotegeeza mu kukola ekikyo okukola nga bwendi nga nkola omulimu guno bwenfunayo akasente kange anteeka wano bwenfunayo kyenfunyeyo nangula anteeka wali mu kizimbe kyange ekizimbe kya bisenge bibiri kisenge neddiiro omale oleeta omugole awo anga osimayirinze bwejogedde ku kintu ekyo sajja wange oyagala ojja kulabira ndaba amaanyi go super power olabayo nankabirira akaana ng'akaaba agamba njagenda nja kugenda naye nawe olina pulaani ezo owulira okyagala nnyo ddala kaki ekikulemesa kyendiko kati wano kyendiko kuzimba kyekikulemesa okuzimba okuzimba wano bizimbe bino ebikola bino byendiko ebikola ndi okulanga maama yakukkiriza okuzimba maama yeyamba ekifo ne bwe tumubuuza anakkiriza niwe tumubuuza KBM Live tugenda kukola initiative tukole okusinziira ku kye munaaba mugambye mulaba nga kyetaagisa nga tukikola omusajja tusobola omuzimbira ennyumba yo ekizimbe kyayagala subject to confirmation ya mukadde ne subject to availability of funds obusobozi bwe bulabise mu abawagizi ba Sematiko musobola ga mu muzimbire ekizimbe mu muzimbire ennyumba bwe muba mulabye nga kyetaagisiza kuba omusajja atunda kabalagala stories abantu zino tuzireeta mu ngeri gy'olabanga ey'okusaaga but we can touch and change people's lives mu ngeri emu oba endala so era kabalagala ndudde okumutunda nnyo ddala oludde ng'omutunda mutunda abantu era bamumanyi naye kati okuba ebbanga ly'otundde kabalagala nga tosobola kujjamu sente zizimba kizimbe kijja kitya okujja bannange baana bange mpola bakwana akasente tekalabika bulungi mbamu anti wezigaana okujja ate n'ekirungi kyange wekisula era bakyagala kati wano nyinza osiika ono nendeetayo ta
alina bangajja azze zonna naye ng'ayagala omuwulu kati ku kizimbe omanyi okuba bulooka kasinga omanyi okuba bulooka wandikubye bulooka mikwano gyange nange nentandika nabo ne batandika abatulaba netugulira amabaati netugulira enzigi netugulira ebyo nga bulooka ozekubidde tuleme kuweesa kajiiko tuleme kuba nti bakita spoon feeding tuleme kukolera buli kimu kitegeeza nebona oba ofunye omukazi omukazi sijja kubula ati ngamba tunakukolera buli kimu nebona afuna omukazi era ojja tuyita otugamba omukazi mufunye naye kati ekiddako simanyi ekiddako oba okimanyi ekiddako ng'omukazi azze agomala omwanjula nayingira mu nyumba manyi ekiba bulungi mu kizimbe nakiraba nakyetegereza nakiraba mufaanano gyekifaananamu ekizimbe kifaanano kitya awo olabira nga badde nti oba badde takwagala nakusima nogamba nti alo nkusimidde ddala kisimidde ddala gwe gwenjagala oli omulala sijja kumutwala otandika kulabirira mwana nze ndabirira bulungi nnyo ngamba bebi gwe munaazaala amanyi nsobola okugoberera muko semati kati awo ndabirira abalabirira oti webali kukubawo abatambula webaweereza webatuma ku makubo ngaako webawo n'ekyokulya nkimukwasa nemugamba nti kino lyako semati nalukagenda eka nsobola okugoberera bwe tuba tutandise bino nsobola okugoberera nenkutunuzaamu kamera paka gye binaggwera paka ku kizimbe paka tukole tyamuko waliwo ekiganye omusajja muleetere katebe atuleka afa so mbadde ngamba tusobola okugoberera okuva luno lutandise netukugoberera paka kuzimba nyumba okuba bulooka paka gula mabaati paka nga byonna tubiraga abantu ne bwoba otuuse ga nti oyagala kuwasa mukazi nowasa omukazi nga netukugoberera ssebo mu kwanjula kwanjula sibula tobula omukazi mukazi onaamufuna ali ludda wabweyagala ate olabye wali abakazi nogamba ebyo bikadde yogera nnyo abanjagala kwe bali soko mpetaano muko gye bali olwo nga bagamba nti ki baga nti bakwagalako ki banjagala nti bandaba endabikagenda bikamu bagamba kusema tikoko kitava waliwo eryezeeko nakigamba abajjaawo nebagamba najja nti eriyo n'abantu tiraddala omwami nga bakyala bakulukulu abakyala ndiko gwe nti mukyala mukyala onfuna ekyokulyawo kasente ngaako mugamba nti akano endo nyweyo kacyayi awo ng'oli ku sente z'amaama eza pani ate okajjawa kange kenyini nina byentunda awo kati njagala ogereko eri abantu obuso obulaba obuluka emikeka obuso funa kati saawa eno mbulina olina obuso obuluka emike obutunda mbutunda obwo bwentema ate ensansa tezitalabika kati otunda buso olwo ekinywa kya mmeka ekinywa 2-5 awo kinywa kya 2-5 obuli awo n'obusuubuzi abantu n'ofunamu akasente akasente ako kati ogeremu kati saawa eno olinayo sente mmeka z'omanyi z'olina nga si z'amaama z'olina mu bulamu sokoleke waŋŋambye nti esaati wagigula 15,000 essaawa ya 15,000 engatto za 5 empale ya mutwalo omusiki gwa 3-5 nkyabijjukira kati gwe wano bwendi wano ezange ku bwange mu bulamu zenina eziva mu mikono gyange ziri 5 olina 15,000 era nzitunze mugundi maali eyo ate zenkuwadde 15,000 nenkugambye kati ngattako guno omutwalo kati mu bulamu olina omutwalo mulamba newaka ng'okebedde eziri ewaka ne zino olinayo omutwalo gw'omugulamu mu bwange tosaaga okutaliko kavaako konna yadde olina ettwalo lyose liri wano naye obadde olina 5 paka olwenkuwadde 5 n'obwezi omutwalo zezibadde zikuuma ensawo si bwe olina omutwalo zezibadde zikuuma ensawo kati awo omutwalo
tolabanga mba nsinze ono abyo bubi kati awo nzike tobye tolaba mukama era yalusazeewo yalutaddewo ng'agamba nti muba mugumu tofaayo kijja kati wuyo olina Sala yajimpeereza era kati yine ntuuseeko bulungi sirina kizibu kyonna kyentuseeko tolina buzibu mu nsi wendi wano mu nsi tolina kweralikirira olabye eduniya so gwatugobere muli eyo muli mu kubonaabona ono mu nsi alina omutwalo mulamba naye talina tabu talina buzibu talina buzibu sirina mulimu gwe nkoze olaba kasente kantuuseeko ngamba tolina kyeweralikirira mu bulamu sirinaayo nze wano nsanyuka busanyusi era mba ngamba nti mukama obulamu bwo nga bulungi tolina kweralikira nti oba renti nti oba masannyalaze nti oba yakaba musazeeko nti oba kuweerera mwana nti oba kiki tolina buzibu gwolina omutwalo ogwo mu bulamu you are okay Sematiko manye ekyo si kyangu nnyo olina abakubanja abamanja ebanja sirina banja lino tolina munsi akubanja sirinaayo banja tolina muntu aga nti Sematiko gwe nkubanja sente zange wanyaga tolina banja tolina kyosasula linda kati bannanga abaana bange bagambe bazanye mpulapula tudde wano ensongi rabi ensi yo bannange mugire mpulapula Sematiko kanesimulize kuno so njali ne muganda wange ono Sematiko njagala tutunulire obulamu obutambulanga ye bwa mu nsi tolinayo akubanja tolina kyosasula tosasula masannyalaze tosasula nyumba tosasula ddwaliro tosasula school fees tosasula transport tosasula simu tolina na simu simu njagala nga maze okufuna ebisinga obunene byonna byamaanyi kyekijjo sembayo esimu yo ekiba kyangu nnyo kakati ffe tubeereye Kampala ate nze bwendi wano esimu wano sigibulwa esimu ngondifuna ninayo ne mukulu wange asobola ogikuwa kati ffe nno munaye tubeereye Kampala muko mpolampola baba tubeereye Kampala ng'omuntu ekizibu kyalina kufuna simu ya iPhone Pro Max 17 ya miliyoni nga 5 ndoza ulyanga ebyomu ggulu kati si bya ku nsi so life bagamba life no balance but we are looking at life y'omukulu ono liduka ebyemu life nange Haji Kazibwe Bashir Mbazira Sematiko atunda pani akola ne maama we atunyonyole n'atuga nti oluusi atunda emitwalo 3 maama n'amusimba 10 n'atereka atunyonyole nti sente ze yali akutteko ennyingi ezize zaali emitwalo 10 watugambye 7 gyali emitwalo 7 mu bulamu era gwe muziki gwolaba gwe n'obulamu lady wagula muledi no muziki gugona mukoso ko eto muziki ngulina guli wali mu kayumba ojagula bakate bawo wagula mu sente wagula muledi zino zenyini dala muko duka zino dala zenyini Sematiko muziki gwa manyi nyo kabalete radio gye yagula muziki gwa manyi sente ze yakunganya so gwe toyina band toyina kyosasula sirina manji bo no kati bwendi bwana kati oyina ekigendererwa mu bulamu kigendererwa mu bulamu wano nze kati kyensinga katokwaga wano singa nfuna ekizimbe mukama watemusabako kiti kimu singa nfuna ekizimbe kyange nenzimba ekizimbe kyange nekivaayo bulungi kyonna nga bwe kisaanidde ekizimbe wuli yakikutta ekizimbe mutima guyeya kizimbe kati guyayaana gwagala kizimbe kizimbe buga kyekigendererwa kyo kati era ye yani wording kyeki otegeeza ki kagambo kapyesi nakawuli sako yakao tukolera bulungi gwali kukebya malaika mukulu atugambye ayagala kizimbe ye wording gwali wording kwe anti awo kati mba ngamba nti kwe kunoonya kwe kupanga wording awo nga ndi kupanga wording ndi kupanga awo ntandikira nempanga pange kyempuna nteekawo kyempuna nga nteekawo mpola kati bona amala ekizimbe olwo obulamu nga buwedde awo
nebo banga tochakola ojja kuba omaze. Nzawo kiba kiwedde ekyange. Tewetaaga awo ng'omutima biri ebirala byo tebiriiko buddabu yonna. Kati nga bino ebyuma bino kati tolaba kino ekyuma buno sitera kukola naye olaba kasente nkafuna mpolampola ntunda ebyo byembeera nabyo nga mpunyeyo kyenfunyeyo omuziki ndaba baguleeta omuziki mbeera nagwo omuziki baleese omuziki awo nga mpulira ebifa ku nsi boogera kuba ne music nnyo ddala odinda kuba ne music brother oli wa mutawaana wesirika ogenda kuwuliramu lengera omuziki gwange sematiko olaba guno gw'amaanyi ogugula mmeka gukyali mupya gw'amaanyi nnyo guno ate bwe guba gukuba gukyali mupya ogenda tuziniramu sibya kubeera bubeezaawo guliko ne eriyo nze omuziki ngumanyi ddala eno pati etandika butandisi bassebo ne bannyabo live KBM live kano kaki kano kawaya kako ngabe sategedde nti binaba bwe biti bwe yayegirako bagigulizaako eno nze ngiteekako kati eyamba ki batesika bulungi kati soko kasike kagweyo konna kagende mu bbanga kakutule nobwenti kati awo ebeesika kiraba kati wano tulonteekako ozogiwulira MCE speaker making young forever. Play by TF card. Ikibombo sana wapi nduru wewe Sample that. Oya anyoyo. Kuna wale walishabarikiwa na Mungu wale. Ono wapenda sema tiko. Soko kuna muziki.
Julia, onka mudaka tuyo muko. Labye? Onka mudaka tuyo mbadde ndudde kuzina amazina. Muko. Mbadde ndudde. Nayo ndaye ninamu. Abasirinamu. Yesha. Nzo kuba ntuya nike bwe. Oli dala. Yep. Oli dala. Kaka no. Pesa ndikola bwedi. Noteekako. Kati ngafwe malawo. Kano ke kanoni gakyusa kati eno si radio uno muziki eno si radio muziki original manyi nti no wetaaga ebyokwerinda bwaki lowoozezaako ebyokwerinda wetaaga security ku kintu kino kyolina ku kyalo tewali akirina radio eno bweti okumanya si radio omuziki gwe ku kyalo kino teri agulina wetaaga okutwala ewala DC balina gino emitono wetaaga ne kutwala ewala DC ne tulipotinga ne bakuwa security nkubuulira mpulira ne bakuwa security bayaba LDU obukumi obw'emmundu obukumi kuba kino kyolina kya bugagga wajugula sente bugagga kino sente ya bugagga bwange mikono gyange kino kya bugagga kyo bugagga bwange mikono gyange kya bugagga kyo kino ntuyo zo byolaba bino ntuyo zange ndi mukozi era nga nkola nnyo ntoba butobi ndiko kino kyange mikono gyange ky'ekyobugagga kyolina waliyo ekirala ekisinga kino omugagga nedda toyina kino ky'ekyobugagga mu bulamu kyolina ekisinga kino ekisinga mu byonna oli musajja olwo yammeka eno endongo kyonna endongo wagigula mmeka nakigula musanvu omusanvu nga bwagukwata gonna n'ogulamu disiko era nali nga njagala nnyo okimanyi baali bagingamba nga bagingamba 8 namugamba nasooka namugamba nti 5 namugamba nti 5 nagamba nja kukola 8 nagamba nti ndeeta akasente akasente sigana era nenjirayo nenongosa nekolakola akalala nenkola akalala noweza omusanvu nempeza omusanvu gwange nenjirayo nabwo era guno namukwasa ekyuma kino kyetaaga n'omwezi tegunabakwera nkiraba kikyali kipya ate obeera mu kabeera kibeera mu kabeera kana kabeera simu ogitambuliza okimanyi nti osinga bangi abataayaaya mbasinga nnyo kambuza olina emyaka ene nze wano bwendi esaawa eno binawe myaka 25 omanyi ku myaka iri nga wangamba 3 tuli wangamba 3 emyaka 3 mabega ebyadala wangamba emyaka ya 3 ndudde okutambula oludde okutambula bw'otatambula emyaka tegyeyongera gyeyongira ati wangamba luli emyaka gikula wali gwali gwakula mu 2023 wangamba olina emyaka 3 awo mbali nasooka okukulaba wangamba olina 3 ano mbali giba 3 tegiweze kati eri 25 tuveeyo eri 25 tuveeyo giri awo giweze amangu ago giweze giyingidde ogirabye giyingidde emeka ndi kupanga nga nfuna amaka kyekikulumya omutwe wano kyekiri wano
kati abantu bakole ki ni mukama naye nina ne Bible yange ani nina ne Bible yange Bible yo yes mukama oyina yakajiriri kona mu Bible ko manyi oba Makko oba Luka oba Abalumi oyina ko manyimu emanyimu Bible oyina kyo manyi kyonna kyegamba sina lwanyu nayo Bible mpya wakajifuna ku radio ne Bible kiki bakasoko kyali ekipya Bible yo bakoba radio ekikyali ekipya ku Bible gye wakafuna ne radio yempya nnyo ku byonna Bible nkadde mukko kati okumanya mpya tonnagikwata tomanyi yo kanyiriri konna kati Bible eri muto wange gwe yagikusomera anti wano nze ndi kugundi banka oba bize mu kutunda paani olwo Bible wano ku kabanka wano nkola akasente kaffe kenkola nti Bible lwaki tofuna obudde n'ogisomako n'otegeera ebyawandiikibwa kyebigamba ng'oli musajja mukatuliki ng'omusajja omukatuliki n'osomamu n'omanya nti Abaruumi Vanjiri okuva ekitabo kya Yokaana lwaki tosomaayo n'osoma wali n'osoma olunyiriri wali oluvannyuma n'endyoka nzija ng'olina amafuta wegali sigamba ag'ettaala ngamba agana wano ogw'okusoma kisanga obudde osabe omuntu atalina Katonda aba talina kyalina oli musajja mukatuliki Bible gisome ate ogigendereko okitegeera gigendereko olabira oyinza okulabira nga bantuuseeko mbadde sisuubira oba Katonda aba akuguliddewo okalabya akantu ako so tolina kuva ku Katonda era Mukama Katonda gwendiko bagamba nti Katonda ogattako ebintu ebirala manju eyo obuntu byokolakola bajjajja Mukama Katonda bagamba goli wa bajjajja nze jjajja baki oli wanzikiriza ya kinnansi Lewe konye point. Sajja wange nti gwe tova mu bibbo. Kera olukwata ssente ng'oteekayo keri mu bibbo ng'oteekayo mu bigali. Era zezo kumpi zinga zezinkuuma Mukama wali andaba kyenkola andaba kyenkola nkola bulungi nnyo nenzijjayo okwenzijayo n'oteeka mu bigali nendeeta nenteekawo awo nange nenkola akange nikadda wano n'onyweza oyagala era wano kabeera wano oyagala kizimbe ekizimbe kivaayo awo kijja kuba kiwedde awo mba sikyalina kinkaba kyonna yadde mu bulamu ojja kuba ojjudde nga nzijjudde Katonda ajja kuwa ekizimbe tugenda kwogera ne bannayuganda abali wano n'abali ebweru bajja kuzimbira ekizimbe nyina okukkiriza nange nja kukwatizaako nange nja kukwatizaako okusoose kwensoose okukola kwa kuldeeta eri ensi ekulabe buli wamu ogenda okukola nga buli wamu okunaddako nange nja kukwata mu nsawo ntoole mpeeyo tuzimbe ekizimbe kyaffe nga bw'okyagala era nja kukukwatizaako ne bannayuganda bangi bajja kuba bakwatizaako kategedde akantu ako nkategedde awo kiba kirungi nnyo awo mba nkola bwe nti Mukama abeewo ate bino biki bino byokola Mukama abeewo tuli wano bwe tuti muki Mukama atulaba ate tasobola kugira nga tukoze ebyo bw'okola ebyo abantu bajja lowooza oli wa NRM tekagendera awo aba NRM be bakola ebyo bw'obadde tomanyi aba NRM be bawanika ebyo ebigalo kati bw'okola ebyo nti abantu bajja lowooza oli wa NRM abatagira NRM tebajja kukuwa ate bw'obona awanika ekikondi aba NRM tebajja kukuwa nga bakwasa omulala kati agende wa Museveni akuzimbire n'abatagenda okuwa katumalize essaawa njo Lambula limalunda so I plan to rare animals. Hey, hey, hey.
Sunrise over Lake Victoria shore. Cottages nestled where the calm waters roar. Visit Cocoland. So bwetyo bwetubadde tuli mu kyalo eno ebuyikwe ne muganda wange ono amanyago Sematiko Isaac omusajja yeddira enkejje. Tukimaliriza bulungi bucket twazizenga mulimu paani 18 tuziguze nsigadde nkubanja paani zange mmeka? Usigadde omanja paani 2. Kubanja paani 2. Ne radio ye eno. Radio bagita batyenga. Radio bagita music. Radio ye music naye agirina ya 7,000. Ekirooto kye wagambye oli kaifu wa kuvuna kizimbe. Katukusabire Katonda abeerenga atukwatirako tujja kusinkana. Nkwagadde. Nande simanyi oli musajja era nze nakwagala dda. Nze nakatandika okwagala ne gwanjagala dda. Lwaki wanjagala? Ekyokulya kigula wange wano. Wangamba ekyokulya kiwooma. N'okungamba bw'okitwalira. Bakisiimira ddala ne bakubuuza buli bakulaba bakubuuza okijjeewa. Otuleetedde ekyokulya. Ononsiima. Nsiimira ddala. Era olaba nange wembaamu n'akange. Nkunirayo nkupangireyo wali nga nkakukwasa. Bane tweyanziza. Kaba kakulu kakulya. Kati kiki ky'owulira kyoyagala okugamba ensi omukulu ono talina kizibu mu nsi yonna. Olina obulwadde obukuluma? Olina abakuluma wonna? Bwendi wano. Wano bwendi wano. Namuba wano ekikwata mu maasi. Nga tolaba bulungi. Kijja buzi. Ebyo mpewo za kikazi ezikusumbu. Olabye nti ebyo? Olabye nti nkulabye ne mmanya? Sematiko, mpewo za kika kati okola otya okutereera? Awo mukadde amanyi ekyokukola. Mukadde yakimanyi. Okay. Ate tojja bigendamu. Naye nga bira tolina bbanja, tolina ki, tolina mwana, tolina mukazi, tolina kubanja, tolina gobanja. Ekyobugagga ky'olina radio ya 7,000. Ky'ekyobugagga mu nsi ky'olina. Ekyobugagga kye nina. Naye omuntu n'amala bba radio yo obukola ki? Wano musiba busibi. Ate omufaliso tolina? Omufaliso weguli nagwo. Ate bulangiti? Byonna mbiri. Ate essuuka olina mmeka? Essuuka ninayo 3. Zijja kutya okubeera essatu zina mpya. Ebiri mpya. Endala enkadde. Endala enkadde. Ate essuuti? Essuuti sirina. Tolina ssuuti? Ate ekkooti? Ekkooti nayo. Ate ekkanzu? Sitera kutambula. Ekkanzu nina 2. Bwali batwala mwannyoko nga gikuwa. Naye mwannyoko oli siiri sitole ekisooka ombuli ku mwannyoko siiri. Wangambye mufumba si mufumba? Si mufumba. Alina abaana bameka? Wali awo. Tannafuna baana. Lwaki tomuwa omusajja n'amutwala? Tannabakufuna. Okufunira omusajja Tannabakufuna. Kasooka ombuli okufunira mwannyoko omusajja naawe okufunira omukazi nsookeko ki? Wagwa oli kyali wange n'oli mwannyinaze. Nsooke kufunira ye musajja oba gwe mba nsobola okufunira omukazi? Okufunira ye. Aluddewo nnyo? Ye wali awo aluddewo. Nze okufuna tekijja kulwa. Gwe osobola okweyiyiza? Awo kizimbe kimu kyokka. Kwe kizibu kyo kya kizimbe? Omutima. Gwe ku kizimbe? Kizimbe. Ye mwannyoko tumufunira omusajja gwe tukunoonyeza ekizimbe? N'okumufunira tekigaana kyo. Muyinza okuba musaba ebintu bingi. Muyinza okuba musaba ebintu bingi. Gweoyagala ki ng'omuko? Siiri kumutwala? Bamutwale. Simanyi. Mwannyoko nawe osobola omulala n'ogamba mumpeemu kino. Oba tunamala kubuuza maama? Oba okubuuza maama. Naye gwe ekizibu kyo Yemuzadde. oli mutuufu. Ekizibu kyo kya nnyumba. Kizimbe. Nze ekyange kyendiko. Kizimbe. Kasita nfuna ekizimbe bwenti. Awo nga kiwedde. Njoka ntandika opanga ekyange buli kimu. Amira, soko kyuka mu 360. 360 abantu yabanyumidde. Kyuka mu 360 ng'oli wekkaawo. Kyuka mu 360. Ano bwenti. Bwenti. Eyo 360. Omusajja agubidde. Kyuka mu neeri. Naye baabo okuba ekikalu buko. Okuba ekikalu. Kiri kyennyini kye baagamba. Okuba ekikalu kye bayita makubuula. Oyinza omuletayo, ayinza okikubako nekifaananako. Ate balabika abantu abakola ebikalu bwebiti. Tebakyalabika. Olaba osanga muko. Gwe wekka gwe gwensanze. Olaba oyinza osanga muko. Nze ndudde okulaba omuntu ng'akubye ekikalu ku ngatto bwe ziti. Ku ngatto bwe ziti bakubyako ekikalu.
N'ateeka wano essaawa gwe wali omulabeko n'ateeka wano essaawa nga mulimu n'akatambaala nga akutte bucket ne rediyo wali omulabyeko gwe ddala abantu abasana mu kibuga bammwe abasana ku kibuga olabira nga olya kati muli ku kisaawe bakugenze munyonyi ningeeyo ng'olengera driver w'ennyonyi jangu yosi wakuno agenda okwetegereza takulabanga nako otuuka ku kisaawe enyambaddemu driver w'ennyonyi n'agamba nti ono bamuggyeewa naye olina ebigambo tujja kufuna budde tutemu tunyige oli olinye ku nnyonyi olina passport sigirabangako badde ngenda kukutwala e Dubai olambule nkufunire passport ofune passport sigofuna passport nze nkugulire ticket wangi sembe zeno kamera sembe za kamera musajja ayogere eki funa passport eno gye basiba wano lwakitondeka abaye tunadda nga ategedde passport batera giteeka batera giraba sigirabanga kanti gwe bw'owulidde passport olowoozezza ki nze wendi wano ndaga muntu eno gy'olina nze gye nnina kati ye passport nze gye nnina era gye ntambulirako ng'olaga wuulwo okutambula kati ng'okwo ku kyalo wano ku kyalo tambulira tugenda mu bululu nga buno mugenda kuziika bululu buno bino ze balaga walinda bawandiika passport gy'omanyi yemanyi ngamba eri gye bawaayo n'olinnya ennyonyi anti sirinyangako ku nnyonyi simanyiwe ekifaanana ebyo naye ogyagala ogirinnya eyo yo njagala kati tusooke tukulinnya nnyonyi oba tusooke tukuzimba nnyumba njagalira ddala tusooke kulinnya nnyonyi oba nnyumba ekijja kyonna ekisooka anti mukama yagamba nedda olina kyoyaayaanira omutima gwo abantu basooke kukolera ku kya nnyumba oba ku kyakulinnya nnyonyi tusooke kya nnyumba abayi abasajja yagala kya nnyumba kamubalekere tunasinkana omulundi ogaddako mbagaliza okwera bulungi KBM live so what are you aware Wano oli yena asanyuse. Okay. This is Kazimwe Bashir Basia. Maxi